Omuliro gwakutte Makerere Business Training Center paka kati mbadde nkyagezaako okukola follow up ntegeere ddala omuliro gwavudde ku ki. Okusinziira ku ngambo z'ensobodde okubeera nga nfuna wanene ku SMX Media kiraga mbu ensonga zirimu ebyassaako anti tuli mwezi gwa Desemba abantu abasonda akasente kaabwe bonna mu guno eno omwezi babeera batandise okubeera nga withdrawing akasente ako oba nga bachairman batandise okubeera nga bakagaba eri abo bantu bonna abasevinga. Kakigambibwa mbu omuliro guno eno gwavudde ku nkaayana ne mishandling of sako z'abo abantu abadde babeera awo. Kati oba omu yeyanyize n'akumawo omuliro oba omuliro gwavudde ku ki, naye mbu wasoose kubeerawo enkaayana ez'amaanyi. Kati oba omuliro bagukumye kubuza bujulizi oba omuliro bagukumye bategeeze eggwanga nga akasente kamwe ke mbadde mu savinga bweri kati wekajjiridde muliro. Kyonna kye kiri emuliro kwe gwavudde tekinaabeera nga kitegerekeka, naye embeera bwetyo bwe yabadde wali eri Makerere Business Training Center omuliro nga gukutte ebintu bingi byasaanyeewo bya bukadde na bukadde obw'ensimbi, amamotoka gasaanyeewo kubanga gwakutte ekifo kinene nnyo nnyini ddala. Omuliro gwatambudde distance ewererako ddala. Wanene ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates ne follow up gwe kyonna okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Wanene ku SMX Media tuli ba mukisa obulijjo ngezaako okubeera nga mbategeeza nti tusondere mwana muwala Sumayi yababirya ati tumukubeko ettu lya Christmas. Yes, ekyo nina essanyu okutegeeza nti tufunye muzira kisa atuwaddeyo kuttu akasente nga kasobozesa obanga katusobozesa okulaba nga tumukwasaganya. However, ensonga y'eddagala erya buli lunaku ery'emitwalo 2 lyo likyetaagisa. On top of that, bambi tusonda ne miliyoni 2.5 okulanga mwana muwala ono after December natiisa addusibwa mu ddwaliro asobole okubeera nga alongoosebwa naye yeyagaleko ng'abaana abalala. Gwaki eyandiyagadde okubeera ng'ogattako ku zino ssente ze batuwadde nawe oli waddembe omwana tumusanyuse asobole okubeera nga naye ku lunaku enkulu ate seyagalako nga abaana abalala. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates kyonna okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Sooke n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaya alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma primary yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi adde yasome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala kanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wojje.